Abatulawa ku Kakos Facts 256 tubaliriza leero nina bagamba baba n'abantu ababiri abasaalo oba naye semanyi nina Babalita at the same time nina PA ya kuset tugenda kubanga tuwayamu bibiri bisatu batubuulire jane yaabwe ya music eryetya bajja batya okutandika okukwatagana mu ngeri ate ey'enjawulo jakusaba Babalita asooka buze kubatulaba tuyongere Hope you're fine, fine. Dr. Babalita Muziki. Yeah. In a Kakos one. Fee, how are you? I'm good. What's that about? Abagizi bange mugamba mutambuli bulungi. Bampita Fee Mutoni nsanyuse nnyo okubeera wano. Tuwayemu. Yeah. Okay. Njagala kutandikira gy'oli. Nga ntandikira ku project yamwe gye mwasooka okukola ne Babalita ey'akazoole yakola bulungi nnyo era y'ensonga lwaki njagala okubuuza kyekyakuinspirinze okubanga osalawo otandika okukola ne Multimedia Entertainment? Sikwe nasinzidde okwo lwakubanga tubadde tulina n'omukwano, we've been friends. Okay. Besides even being workmates nga tuli mu industry tubadde ba mukwano, so ate be bantu be mbadde nabo ebbanga then for some years bamanyi bantegeera, so bwe nasinziira okuva ne mbatuukirira and that's how it all started. Nga temunabakola kazoole ekyogamba nti mwali mukwatagana nga temunabakola project? Kinsanyusiza nnyo. Kati bwe tuba tutunuulira management, nzijjukira walikoko ne management gye walinayo omuso yakati endagaano yasigaddewo oba endagaano bagisaziza? Tewali ndagaano in the first place naye nga kati ye muntu gwe tujja okwogeranga naye always tata w'abaana so si ekiri awo waliwo endagaano yavuddewo oba waliwo okukolagana okwawedde nedda kintu kyekimu same thing just that I mean in new management altogether. Okay, fine. Babalita omanyi bwe tuba ate tojja nno okweyogeza mpola ng'omuntu bwe tuba mu kulunda omanyi ndi mulunzi wa nkoko bwe baleeta enkoko endala mu kiyumba enkoko endala zimanyi okuyombamu awo ziba teziyomba. Okay, all along tubadde tulaba nga oli mu Multimedia Entertainment ng'oliyo weka naye finally paka bwe twafunye Fee officially wawulira otya? Very happy. Ani yaleeta idea ey'okumusayininga officially? Yasaba. Okay. Bangamba mbu gw'osalawo. Bangamba nti gw'osalawo olayika gwe wagambye manager nti oyo tumuleete. Bigambo byabwe nti muyimbi munnange era they had to ask me. Nangamba yes. Kati ne mu kajimu omuyambako? Naye Fee nga tukendeera oza oli mu jimu tolina okendeera. Anti okukendeera tekujja overnight. It's a process. Olina okukibeerako n'okiremerako. Also si kujiminga kuba waliyo ne diet. Waliyo byolina okulya n'ebyotalina kulya. Ati nkyali mu kufuna obuzibu awo n'ebyokulya naye ngenda kitereeza. Osalesalemu? Bwe tuba tutunuulidde combination yammwe abaana ab'obuwala ababiri abayimba yo ey'ababiri tulina ba B2C bayimba basatu mu bwe tuba tunuulira muyimba babiri like tugenda yimba nti buli kaseera tugenda batuyimba tugenda battasimu tukoze kolabo naye nga tugenda yimba tulembe kukimanyiira nti kazoole saawa yonna naye ndasemani. Ekyo kinsanyusiza Fee ono bwe muba muli mu studio babiri
kiki ekyenjawulo kyomwagalako musically zaagala onimbe n'abali mu kamera bakulaba kiki kyowulira ekyenjawulo when you're working with her mu studio? Ali easy nnyo. Her aura is easy, and she's also an easy person to be around. Ate ekirala we tubeera mu studio, she can advise me n'angamba kati imba mu kibweti oba yimba bwoti nze mpulidde kino kye kinyumye kiyimbe bwetuti. Gwe kiki kyomwagala musically? Omanyi lwaki nsesa kuba bifaananya naawe kyomwagalako kyekimu? Ate mbadde simanyi. Okay, abatulaba njagala kweyongerayo nga mbuuza Fiye Mutoni. Njagala osooke ombuulire ku music career yo. Waliwo lwe wabulamu awo katono ne tulowooza oba music ono omukoye naye wakoze kakampaka kamaanyi ennyo n'entyamu neŋŋamba kiki luli kikyali kiki? Just newamu break. Byali bintu bingi mwabiraba mawulire wano ne wali so nze newamu break neŋŋamba kansooke neewumuzeemuko nsooke neetereze nze nganze teninkomewo. Okwetereza kwe Uganda bagamba nti omubweyetereza osanga olusozi lw'amaanyi okuddamu okumatiza abawagizi nti nawo mpaka kati ndi established sobola okukola music obulungi. Abamu kubawumuddemu tubalabye nga bagudde nga tebakomyewo. Tewakitya ng'otandika okukola decision eyo oba yali ensonga ya management? Ate yali ya management kyava eri nze nga kiva ku mutima gwange. Nali njagala kuwumulamu mentally. Muze ku bwongo? Yes, muze ku bwongo. Ate ekirungi ky'abafaani bange basigalawo bange era ne bwe nakomyewo they welcomed me. Okay. It's as usual, it's as if I've been here. You understand? Okay. So nze bafaani bange benyumirizaamu era mbaagala nnyo era mbeebaza nnyo okusigalawo nga tewali kituuse ne banjagalanga era we babadde banjagala. Nga tumaliriza nga taata n'abakyala abalala abali mu kulaba ngeri ki gye basobola okukipinga musobola okukipinga omwana nga wali mukikolera mwana wemubanga mwembi mwagala abaana bammwe oba omwana wammwe mukikolera abaana kubanga abaana babeera innocent tebamanyi bizibu byammwe tebamanyi kwawukana kwammwe tekubakwatako era tekulina bakosa. So mmwe ng'abantu abakulu mutuula wamu ne muteesa ne mukaanya nti tugenda kulabirira abaana baffe abaana tekibakosa nti for example bwemba nina omwana wiiki nnamba ku weekend ayina the freedom to be with the dad over the weekend. Oba bwamunsaba wiiki nga mumuwa kitegeera abaana ne babeerawo nga relationship. Sawa yona zawe. Okay, talking about the new project we have, Jebaite Sawa Yona, Yemuku project ezikutte Kampala wano. Ndowooza ezemwe revive ya Kazole. Manyi when you talk about Babalita and Fee, balowolezaawo Kazole. So tuba tutunulira ku project empya gye mulina Sawa Yona. Idea mu kusooka yali yaani kubanga ndaba mutuvuga speed abasajja. Ffe twekyanga buli kadde. Changa Sawa Yona. Yes. Okay. Now andika. Of course production audio yali wawa. Bomba. Video ni yakikoze. Nagala energy mwakozesa. Nengamba kintu kino mukikolera ddala kati bangambye mbu Chiko yalonzeeko ne Madrat n'alondako. Yalonzanyi. Kati nandi simanyi njagala mumbuulire. Gwe babigambye kati byonna obimanyi. Chiko yatutte gwe oba yatutona? Madrat yatutta. Oba gwe? Ojja kwazuulira. Sikyo? Ekituufu kiri kitya? Ojja zuula babikugambye. Kati ebyabo biri bitya byo? Ebyo bikomaawo? Naye babeerawo ku kido
kati era best friend. Katusubire ki ekiri mu management ekipya ekirala kyetuyinza okusuubirako? Bintu bingi. Yeah. Tulina singles ezigenda okufuluma nga za kabi. Yeah. Tulina ne collabo industry ezijja. Tulina international, collabos that are coming. Okay. Yeah, so bintu bingi ebijja. Nga sinabala bakulu abalala bo nga bagenzi Gulu. eggulu Tujja genda. bwabayita nga mugenda Nebayita bebagenda si kyomu. naye would you like to go? Who would like to go and see and know what's going on? Okay, fine. Eri bagabayo sente. Kati batutumire ffe tugende. Tunuulira performances zibadde ziri locked nga temuperforminga, tulina zi e-concert, tulina zino zi Yugi Connect. Mulowooza ebivulu n'ebigira birindako ne tubeera ne online concerts ezo zisobola okukola? Ku mbeera eriwo zikola. Naye era twandiyagadde ekintu tukikube nga bwe tubadde tukikuba. Naye ate tetwagala bantu kuluzinga bulamu bwabwe. So kati kino ekiriwo zino olw'embeera zikola zino concerts Zikola tetuzirina. Baba basasula. Bakwita ne bakusasula. Kuba ebbanga ly'otulidde ewaka ate era ogenda olidde obwenge. Because abantu bafa bulungi. Naffe tetwagala. Okay, fine. Baagala nnyo. Fiye nga tumaliriza kiki kyosembyayo eri abawagizi bo? Abawagizi ba FIE mwebale kwagala FIE, mwebale mu supportinga all the way through, mwebale kunjagala, mwebale kubeerawo, mwebale kuwuliriza music, mu subscribing to my new YouTube channel FIE Official, ku Instagram it is FIE Official, na Facebook empya bagiyita FIE Mutoni. Kwegamba bannange. So buli kimu kipya? Buli kimu kipya. Biri twabirese eri? Biri twabirese eri. New chapter closed. New chapter. Kati tusooke tugeye ku manager. Manager yakusaidia myaka emeka? Tetumugea. Ebyo tujja byogera. Okay, abatulaba tuyanza nnyo okutugoberera n'okutulaba. Mwebali kutugoberera Kakos Facts 256. Please subscribe tugere maaso n'okubanga tugoberera channel bazibagambye. Please go and subscribe tubawagire Ugandan music.